Mbabuza ko mwenna abali mukulaba byonna bye tuteka ku mutimbagano kuno mwebale nnyo mwebali eddala tugguse n'ensi gye bayita Uganda ng'era nze Brian Wako eno ye Uganda ensi eno oluguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna ensi ena full figure ne Buchaman nga ba presidential advisor ensi ena useful idiot ensi ena pastor Bujingo ng'omusumba w'abalokole ensi ena Bobi Wine asinga amaanyi ate nga tasobya buli amwerijjako agwa ensi ena Moses Ali nga minister ensi ena kabaka nga tetumanyi oba akyali mulamu oba yafa ensi ena Bebe Cool eyalemeseza mutabani okukola ebibuuzo mbu agenze kusamba mupiira gwa ggwanga ensi ena Catherine Kusasyanga naye presidential advisor ensi ena Malaya yakola akalango k'okulwanyisa COVID ensi ena Rolex ng'ekyobulambuzi ensi Kenya gye yaganye okuddamu okutwalayo amata ne kasooli ensi ena Rolex ng'ekyobulambuzi ensi ena simala googera nga w'eggwanga ensi ena enguudo ezisinga okuba ennungi mu East Africa ensi ena Ronald Mayinja atategeerekeka oba ategeera oba tategeera ensi ena abasumba abasinga endiga obungi ensi ena Bobi Wine ekyamaguzi ekisinga okuba eky'ebbeeyi mu Uganda ensi ena Big Ayimbu naye muyimbi ensi ena omwogezi wa poliisi asinga okwogera amazima mu Africa ensi ena bambega abasinga abantu obungi eryo ly'eggwanga lye bayita Uganda mwebale nnyo mwebali eddala tusiima mweyongere okusubscribinga wamu n'okulayikinga musomi wammwe nze Brian Wako